jako akawuwo kubeera nga tetuteereddwawo misomo gimala abakansalaza abamu okubeera nga bamanya. Omubaka wa Mukono North mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Abdallah Kiwanuka Mulima Mayuni awakanyiza abaagala okutondawo ebibuga ebijja mu ggwanga nga mwotwalidde n'ekitundu kyakiikirira n'ategeeza nti bino binyigiriza omuwi w'omusolo ng'okwogera bino asinzidde mu lukiiko lw'eggombolola y'e Kyampisi n'ategeeza ng'ebibuga bingi ebyasuumisibwa nga nakati bitubidde lwa bbula lya nsimbi. Bakansalaza abamu tebakoze research kyo kizibu nga nkiteekera ddala ku oba oluusi ne ku ggombola yennyini oba ne gavumenti okubeera nga tetuteereddwawo misomo gimala abakansalaza abamu okubeera nga bamanya. Fe abakola research otuuka n'oleeta ekintu ku fulo muno n'akiwakanya ng'alabanga ekitakwatagana nabyokola ki nabitambula olw'okuba nti bo tebakoze research. Ffe tutamala tugenda mu kansa ez'enjawulo ne tufuna okumanya. Y'omukubiriza w'olukiiko lw'eggombolola eno Richard Kaddu akangudde ku ddoboozi lwa bakansala butakola mirimu gyabwe nga bwe girambikiddwa mu ssemateeka afuga gavumenti ez'ebitundu. Singa kadde katumala twandabye functions of standing committees ntuddako ne mu reports ezitusomeddwa honorable councillors tetulina mulimu gwe twakoze. Let us wake up. Let us do for the good of Kyampisi people. Tukole ku lw'obulungi bwa Kyampisi. Bwetwabadde mu parliament ku Lwokubiri, one of the most complicated cities zayisibwa, town councils zayisibwa buli mwaka plus tezulina funding era bali okuva mu mbeera kidiridde Kampala Mathaka Kayi okusoma alipoota eyawukana n'ebyo ebyateesebwako mu lukiiko lwaggwa. Nga ffe byetwayogera byonna byalekebwa bbali era mbadde nsaba komiti yaffe nga bwe tutambula nkakasa tukkiriziganya nti ebyo twayogerako tebikola ki tebiri mu lipooti eno nga nsaba tukkiriziganye lipooti eno twongeremu ebyo ebyayogerwako then eyooke eyisibwe. bakansala mbadde mbasaba mu ddemukubaamu oba nyambo kiifu otutegekereyo omusomo otunnyonnyola ekintu kino ekya town board ne town council nze wekinnuira wali wamu kubanga mwenna mukimanyiza empangaalira wangi eyo municipality eyekira Omukono municipality ne Kampala naye kisinga okunnuma bassebo ne bannyabo okusasula omusolo ogutangasa nensasula omusolo nolabira ddala nga bazimba. Wano kansala zaake Peter alumiriza Kakayi okwekobaana n'abakozi ab'ekikugu ne basuula ebiteeso byabwe nga mu mbeera y'emu erabikiddeko ne mu alipoota y'akakiiko k'ebyensimbi bw'esomeddwa ng'erimu ebirumira kansala Ssekungu Francis bw'atakkaanyizza n'ebibaddemu so nga balowooza ku bintu ebiyamba abantu ba wansi. The council shall not later than the 31st date of March consider tabling the budget of the council. Those of the general purpose committee we muli aba general purpose tuyimirireko wetuba wetuli mukkiriziganya ne report yesomeddwa kati twalinamu okugulira amasomero cements ensawo 3 aga gavumenti nga buli somero ya gavumenti lifuna ensawo ezo tekibaddeemu ne tugamba nti engeri gy'eri mbeera ya covid abaana tebalina kwe batuula. Speaker wa district y'e Mukono Betty Nakasi omu ku beetabye mu lukiiko luno ategeeza nga bakansala bwe babulamu emisomo okubabangula kubanga bangi ku bano bakyali bajja nga ne kye bateekeddwa okukola abamu tebannakimanya. Bw'ati asabye Nampala w'abakozi ba gavumenti atwala district y'e Mukono James Nkata okwatagana n'abaami b'amagombolola okuteekerateekera bakansala bonna emisomo okusobola okubabangula. Speaker bwalambise ne committee members nga balaga nti waliwo obwetaavu waliwo enteesa sijja gamba nti yakiboge naye enteesa etali ku mutindo oba waliwo amagezi abakulembeze ge batannafuna nga bakansala. Mulaba nti bagenda mu committees ne batateesa nsonga zimalayo ate ezijjidde mu report ne zigenda nga zaawukanye n'ezo ezateesebwako. So obunafu obwekisooka mbunenyeza batekiriko staff be tukola nabo. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Bakansala zamu tebalina na butabo rules of procedure tebakola ki tebazirina so bwe kusoomoozebwa kwe tulina